Nanyi ni lugambo. Ndi smart naye sizze kukola lutalo. Ekyasinga okunyiiza omuntu awasa atya before divorcing. Mwekaza toyawukanye na muntu owasa otya. Making a sense over. Toyawukanye na mukyala wo. N'emyezi enajagwayo. Jagwayo. Kiba kitegeeza nti awo byakoma. Myezi enagiweddeko ne Kawolongojjo mugenda. Akyala nogyokolera. Afumba n'emmere n'onimulya. Naye nga gwe waka wali ogendangayo. Bannaye omulimu gwali gunvuga speed. Ati yakizuula gwe toyagala naye ye yayagala. Kati ye lwaki teyakwata ssente n'ansengula. Kumukutu kwetuli tweyanze gemwe n'aba subscribinga mwebale kusharinga mwebale commentinga ate mwongere okubeeranga ekintu mukipuka. Tronaz Media gwe mukutu Tronaz yenze. Tronaz yegwe. Ye omukutu Tronaz Media. TikTok kwetuli, YouTube kwetuli. Ebiwobe mu nsi y'omukwano ye programu yaffe kyemmanyi obulungi kyemweyagaliramu buli omu mbalaba mu commentinga kyekyo mwebale nnyo mwebalire ddala weeranga ekintu mukikuba. Tuline Nakagwa nga bulijjo ate twongere okubawa bituufu byereere. Ery'eddiini nnaatero lyejjako. Oliteekewa. Sigaze gaakika gonna. Nga weyita otya? Aneita Nakakande Nakagwa. Nga lwaki ofa kinezi? Nabeerako eyo mu Buwarabu. Nga mukama wange bamuyita Faisa Saudi Sheibani. Kati gwoya oli Mwarabu? Kyekimu nange ndi Muganda. Okubeera omweru n'olowooza nti ojja kufuuka Mwarabu. Nange ndi Muganda. Kogwe. Era eddiini lyaki. Owaayi. Naye nga tubagamba buli ayagala okulanga naffe space weeri leeta obulango otambule naffe okulaakulane naffe sobole okubanga kintu tukitambuza bulungi. Bajje tukole. Tusanyusa okubalaba abagenda tulaba n'abagenda tuwuliriza. N'abatuvuma tweyanziza tweyanze. Omanyi omuntu abantu baluwawo okwebaza ababavuma. Nze mbeeyaza okuvuma ge maanyi. Otegeera ensobi yo noweetereeza. Okay. Olaba munnaye n'amaka galimu abantu ofuga. Ne bakulembeze tubasaasire kuba entegeera tezifaanana. Mazima. Omuntu alaba paati etya? Emu. Tagenda kulaba ndala n'ayasa ebikopo. Omuntu alaba clip n'atagenda kulaba full video. N'atagenda ku YouTube naye nga mugendeyo musubscribinge Tronaz Media. Yes. Ebintu bya ddala okujja mu kamera gwe munnaye omubuulirira oyinza okutya. Naye ate ategeera afunamu ekyokuyiga oba oli awo ne byaba yayitamu agamba saalinze ekka. Era mujjukira ne Chosen Becky ng'agamba nti aliwo omukyala Naalongo ennaku zinakola interview gamba nti ye yali 99.9 gamba simanyi ngeri yakyogeramu nga w'omukonerako oba fertile. Yes, fertile. Kati ne Chosen Becky si serebu. If a celeb can do, why can't we? Chosen Becky yatugamba buli bw'olaba nga tali lubuto omanya talina gwalina.
aha titeri family planning ekola ki emukolako si musango achigamu ochigamu atakisobola ngokireka novuma awo komaggo okutegeera ngovuma abantu okay tusimbudde muli mutya mbagala nnyo abanjagala n'abatanjagala mbagala kuba si buli omuntu ayagala Katonda naye ate Katonda aba yamutonda kitegedde yaga taliyo ninga ate teyebuza lwaki bamutonda so katuyinza kwagala nsi yonna amanya Fiona on TikTok nimugende mu followingeko ukava jebuli naye nga bw'oba toli ku bwangu togeza n'ogamba abasajja baveeko tokyogera era gyendaga bw'oba toli ku bwangu bajjajja ne bajjajja nakati emyaka 28 mutandika ogibala awo mukadde ogupale akapale kyenkubuuza naye nga kulemererwa kubaawo tokaka nnyo olina kyewagamba nti wagenda ew'omusajja n'otuukayo n'osanganga okonkona tebaggula wafuna kirowoozo ki omwami wange eno vidiyo ajja giraba naye kyenyinza omugamba nti teyantegeera saayinayo omusajja mulala bwe nali ndaba tunula mu kamera saayinayo akubilla yadde akatondo wallahi bitallahi amazima ga Katonda mu ggulu ne kasooli mu ttaka tewaaliyo musajja waliyo ki kwali kwagala kukola n'obulumi bwa ssente yange gye namenyekera gye sabba nga njagala nkole naye n'abali eyo mujja kunjulira bw'oba oyagala okukola responsibility y'ewaka eno efa oba okeera kati olaba ebbaala nannyukanga nga bukya ensonga abaabiri mu bansumbuwa nze abantu bawano e Uganda bansumbuwa nga ndi ku kyeyo nentuuka waya ne zikyankalana nti bakadama beekuulakuulako waya kubanga nze ekitabo kyange nali nga nkibalira eri ali nkibala online okumanya nga Saali Mwangu era abakomentinga mbugwe walina bizibu byo muliko ekikyamu omanyi omuntu gwe sitayagala abanaalaba vidiyo eno mu nsonyi bambi naye saagala kadama kuntuma ntuma ng'okomyewo wano nja kukolera kyoyagala eba yeetagisa vidiyo mpa vidiyo njagala ombuulire kyombalidde wano mu kitabo kubanga yabalanga nankubira ebifaananyi nange bwe mbibala ninga kati kashote gimulimu oba keesatu zaagenze zitya zirazeewa sooka okwate vidiyo bw'oti ey'ebbaala ndaba oba ojja kumbalira ebiriwo nga tebiriiwo ng'obusa bukalu olaba bagamba nti wadde okuzimba wakiro sika bw'ogamba nti oyiye 1,000 ate saagala ogagatte yiwa wano akatuumu olwo 1,000 oyiwe n'akalala olwo nalwo ebyo 2 bw'obigatta wamu oyinza okunziba anti bagamba mbw'abamu mwagalira ddala nti simwe kamera eyimirire wali n'okuzimba olabe nti atadde kameka sente zimenya baganda bange wawe zitamenya eno mukola ne muwummula feri tuwummula ate oba akusanga weebase ya Khadija gumi yalla sowi chai sowi gahwa gumi naye nga wamaze golowoozo nnyuse olina mu kuloota bali ku luggi bakoze eki bakonkona situka ofumbe ekyayi ofumbe ne mbo bajja mu kufuru basobole okubafuna nange Saali Mwangu
ate era kyanyamba tobeeranga mwangu. Empisa zikola wano ewammwe Uganda eri tezikolayo. Omusajja ono teyakutegeera olowooza lwaki osuubira nti teyakutegeera? Omusajja ono teyantegeera. Tukoowamu kale kankugambe tukoowamu. Tugenda ku kyeyo ekyo tubaamu n'obulemu. Katulina obusungu bwoba babuwera oba onfuna. Kakati omwami ono teyantegeera. Nkomawo bizinesi ziri kitundu kirala ate n'awaka wali kitundu kirala. Ne musaba ng'omwami taata wa nakkiriza. Emugamba naawe obadde obiraba nga bansumbuye. Kangendeko nsoke nzibeeremukko. Twamugamba katugende tufuneyo akayumba eri tubeereyo ffenna. Nga yakkiriza ani akulimba tasakkiriza. Naŋŋamba kati abaana bano bagenda ssoma batya? Omugamba saakomyewo na cash money mbadde nkola bwa investor nteeka mu kintu essente. Sirina cash. Naye oba osobola nsengula onziza okumpikumpi. Kale ate omwami ye teyaŋŋamba nti mu bizinesi ze nayina eyo ebbaala yali takola ki. Naye nga nange omuntu kadyeni ekebbaala nange nali nkaagala nnyo simanyi lwaki. Kabiya kale kampoomera. Tugambe wagwenywera. Saagwenywera. Ani yagamba nti ow'ebbaala asobola onnyo bbiya nga teri agiguze? Ekizibu. Nange nnyiniyo bamala kungulira okuginywa. Akasenga ako sooka okaleke tugende mu maaso. Kumbe muli bikuuzi bwe mutyo. Jako n'akabuuza. Maama nnyabo. Akabuuza jjako. Kaakati bambi nadda njagala taasiriza ku bizinesi kubanga ezimu nasanga zo zigudde wansi. Njagala mbe focused naye omwami bambi bayalowooza basajja. Nze nakomawo Uganda yagasimayi nti ndi ku bigezo. Mbu yali ampadde ebbanga. Yali ampadde ebbanga. Bweriggwako ng'ali to watch me overwatching me. Kanti nina omukazi ono ndabe. Mukazi wattu nali fala saayi naye omwami gwe ndaba. Ngamba kigambe bamba omukazi nga fala talina gwalaba naye era wabeera abakubakuba obusimu awo nga 15. Okwanibwa kwo kwa buntu era tewali kyakkola. Ate mbu bw'olaba ng'akulemedde mbu ate bw'olaba ng'akulemeddeko nnyo ogamba naye kamugire muggyemu anveeko oba oli awo kumbe kagenderere. Okuggyako ng'oliko mudibo. Naye teriyo omukazi mufumbo gwe batakwana. Just omuntu agaana nti nze nina omusajja n'ennamba nesikola ki nesigikuwa. Naye kyenyinza okugamba omwami wange teyantegeera yalowoozanga ndowooza ninayo abaami. Tukomawo wano eno ne tugamba ngenda kwebaka omwezi mulamba oba emyezi naye oba tosobola kuba omubiri guba gwamanyira okukola. Kati omwami ono ye yanteeka mbu yasooka kumpa myezi 3. Mbu nannyongeramu gumu mbimanyi olwo twawukanye. Ng'ali mu kumpima azini weeyingi samuwano. Naye kambuuze gwe nga tokiraba nti oli mufumbo. Kirabe. Nali sisobola kukiraba ne ŋŋamba omwami anniize emyaka 3. Kati agumiikirize nawe nsooke ntereza emirimu gyange. Bwe kyali era ka vidiyo kano bwe kanaakutuukako ekyo kyo bwe kyali mundayidde mu kamera ng'ensi yonna endaba. Akuddiremu. Nze saayi n'abasajja. Tugende mu maaso. Amusingo. Yasingo. Naye nkyewadde ebbanga tata w'abaana akomewo. Era mbasabira bubi nnyo. Baawukane. Temwewuunya. Mbasabira bubi kubanga tebamanyi kyekiteekinga kuyiga muntu. Muntu n'omuyiga buli kamu. Kati ntya n'okufuna omupya kuba ndaba process empanvu nnyo. Alabika.
labika kyalimu ekyama kubanga olaba talina kyama kyalimu. It's all about butamansa baana. Olaba obugumiikiriza bw'olina. I'm single right now, contented. Naye nga mbasabira mwawukane gwe muntu gwe n'omuntu wange. Otegeera otya nti kituufu kati alabika yakuvaamu alabika yawasa? Bwakya kumakya nga ne ku bizinesi ajjayo n'asulayo. Naye ekituufu nga sisaze kigambo. Nabeera ku bizinesi ne neerabira ewaka. Ogwo gwansinga ow'ekitiibwa. Etonde. I'm very sorry. Gwansinga nabeera nakongola kuva nalya nenkongola emyezi 3 nga sirinnyawa. Bambi ye naali eyo nga osiimye ndowooza muntu mwetonze mwetowaze kubanga oli ayinza obutadde. Nga siita waka naye nga ye bambi ajja kuba yali holiday. Weekend nga ajja n'asula eri. Asikinaamu buzibu n'entuuka ne bakita kulemala. Nomanya nti kasita ajja. Kazi mumanyiira. Sikumanyiira bannaye mutusaasire. Sikumanyiira. Akati kumbe emyezi gikola kinagu nanyongerayo gumu egyesatu nagimalawa. Eri. Nanyongerayo gumu nagamba. Kandabe. Abaana nga badda ku ssomero ne Idi nze nagifumba nyongera okujjukiza. Mbuuza nkubuulire. Nagifumbira ku bbaala. Ng'omwami akubira sisita wange mukulu wange ng'amugamba nze nno muganda wo ndabanga eby'obufumbo teeka sibyaliko. Ndabanga ayagala aga bizinesi ge nze ŋŋenda kuwasa. Nze nalowooza omusajja alimba. Sisita akugamba. Sisita ankubira tata gundi aŋŋambye kino ne kino ne kino. N'ogamba oyo bw'atyo. Nimugane kati baaba kati nze neekutulemu ntya neekutulemu piisi 2 emu ebeere ewaka endala ebeere eno ansengule. Kwegamba by then ky'osinga okwagala mulimu. Byonna nali mbyagala. Naye nga wateekwa kubaawo ekisinga. Naye teyantegeera singa yakola ekyo oba nansengula oba n'aba open n'aŋŋamba nti ekibala sikyagala. Kola goodwill tukolemu akantu akaki? Akalala. Naye teyali open. Remember bano abasajja tujja nga balina abababeesabeesa. Ate nabo abatabeera willing kubata. Yongera kunyweza. Yongera kunyweza asanze amaka agawedde galiko n'abapangisa. Ava waddewa. Emyezi 4 giweddeyo. Emyezi 4 giweddeyo. Nagamba nali ŋŋendako eyo mu Federation okuyimba. Ewa Kenzo. So nakuba ku makya zaali ssaawa 3. Mubuuzeeko yasuza atya. Yankwata. Mba nkyali dadi gundi wasuza otya muli bulungi. Yanzijjako nase mbawulira kanzire mukubire tu. Kati kyengezaako okugamba okumanya omukazi ye sensi ze zina engeri gye zikolamu. Eyo time nagamba ono omusajja tali yekka. N'olinnya. Nalina olugendo nali ŋŋenda wa. Ne ŋŋamba bwe ŋŋenda eno olunaku lujja kufa. Sijja sobola kuyimba eddoboozi lijja saakaala. Kasooke ndikozese ng'obudde bukyali. Nagamba ono omuntu kyenava nkubirako neyiba. Ab'olugambo. Nemubuuza ewange eyo olina gw'olabayo. Bannannyini lugambo. Nagamba era gwendabayo. Afumba. Sikatono obuuke mu bbanga. Yava yaŋŋamba n'olunaku lwe baakunona ku kisaawe yaliwo. Naye yajjira mu mmotoka aleka balina we bamudropinga. Ndowooza ne balyoka batuuka kunza yali ku kisaawe. Lwenkomawo ye lwe yava ewaka alabika yali usual ajja n'abeerawo. Okitegeera? Weebale nnyo. Kyali kyakwekwasa. Kakati nasooka nenkuulinga nesooka nfuma nenzisa ebikkowe nenzikakka nenga kasooke ŋŋende ku sho.
Tomanyi olwaleero sitaani lwayagala okuneekiika lwe naafuna manager. Ne ŋŋenda aba federation tebaali bantu babi, just ekibi kye baalina nti singa batukozesanga nga ba curtain raisers. Mwayimbanga before nga n'abantu tebannaba kujja. After ng'omuyimbi yenna akubyeko kasirabawo upcoming artist adda ku stage. Kale akantu ako munansonyiwa naye tikampisa bulungi. Mumanyi gye navanga iri eri Sanda Mmende. Ekyo w'okuva si kyensi. Ngenda Mutundwe. W'okuva si y'ensonga. Anti opportunities zaabangamu abo abantu ate nga tuyimba nga tebaliiwo. Oba nfuna kati kannumanga nnyo akantu ako. Kakati munnaaye baakati kiboozi nagenda ne nnyimba. Naye olunaku olwo nno nayimba kubanga neekamirira bu Coffee Spirit. Natuuka nabo ku federation mu Kaboto. Ne ntuuka ku stage. Nekambuuze. Sabula Nalongo. Bawaga olwo. Ne nnyimba. Era bu video obwo waliwo good eyabupostinga eyo ng'alembulingizaako. Kambuuze. Naye nga gwe weekamirira obwo bu spirit. Okimanyi muno Haji oba ne? Nali ngezaako kwefuga. Omwenge bagunywera mu biti bingi eriyo agunywa najjukira abaafa n'akaabira abaafedde bonna. N'abamalayo. Waliwo agunywa. Nebaayo n'abantu nga nze bwe ngunywa nga nina stress njerabira. Nenjijjukira enkeera. Waliwo agunywa n'amanya nti agenda kusinkana. Nebaayo oli. Kasita ngenda wakato. Ng'akola gwa kutaabula lunaku lulamba oyo ye gwe mwenge gwe kuzunga. Nebaayo oli. Kukaaba just buli wagunywa buli kamu akamuluma edda akanaku akaliko. Anaye gusigale yeeyo. Naye nga onywako ekisaanidde si guno omwenge omubi. Kati kwolwo nanywa nenvaako. Nayimba naye nange bye nayimba saabitegeera. Naye abantu mweyagala ebyonoonese. Simanyi lwaki ennaku ze nayimba obulungi nga ndi soba temwankubira nnyo nduulu mu audience. Naye olunaku lwe najja nvuddeko eri teyali nduulu. Kakati nasula busege wa sister wange kuba bisho biggwa leeti mu mama wange omuto. Ne nteekako bulungi akakowekoowe nenkola ka makeup kange ne ninnya akapiki kanziza. Ogenda wa mwami. Ndyoke ndabe ensonga ziri ezaayigize ku makya. Kakati omwami ono mulungi obusungu asooka n'abutereka. Natuuka. Sawa 6 gwa misana. Enzigi zonna ndookinge kageeti ko nali manyi we bakaggula nnyingira. Nalinayo omupangisa shali wange nga ngamba mwebali. Omwami tannagenda kukola. Nanyini lugambo. Ndi smart naye sizze kukola lutalo. Ekyasinga okunyiiza omuntu awasa atya before divorcing. Mwekaza. Tewawukanye na muntu owasa otya. Kamaking a sense oba. Teyawukanye na mukyalawo. N'emyezi enajjagwayo. Jagwayo. Kiba kitegeeza nti awo byakoma. Emyezi enagiweddeko ne Kawolongojjo mugenda. Akyala eno gy'okolera mufumba n'emmere n'onimulya. Naye nga gwe waka wali ogendangayo. Bannaaye omulimu gwali gunvuga speed. Ati yakizuula gwe toyagala naye ye yayagala. Kati ye lwaki teyakwata ssente n'ansengula. Tulabanga nayo behind the scene waliyo ekirala.
gwe tewafuna kwekengera kugamba nti mannaye wadde onajja eno naye leero kamukubire mugambe nti nzijaawo. Abakazi tufuna sense of belonging n'olaba nga oli comfortable ate owulira nga w'otudde ojaawo kati okweraliikirira sometimes oba oliawo naye yagamba waayi wano kampo n'ebizibu by'okuba nga ngende eno oyinza okuba bwenvaawo waliwo abaawo bwe tewakifuna. basajja kumala mu bufumbo kitiibwa ekyo yaliisa abazadde n'abagamba munnaye muwala wammwe this nze ngenda kukola ki nga nange weeni ne tufuna naye solution yaliwo naye ekibuzo kiri nti lwaki sigi yakola. Mwagadde nnyo ssente okusinga obufumbo. Yandiba omwami ono yali afunye amusingira naye nga obuzibu bwe bwali nti okuwasa nga nze sinnadda kyali kijja kulabika bubi. Yali akwagala naye tewamuwa budde. Yo walyogedde ki? Neighbor omubuuza akugamba mwebali. Nakonkona neighbor 40 minutes nga teryaggulawo ne ŋŋamba mugaanye. Neno nejjinja. Ntandika lukuba na jjinya we munaawulira nga emirembe gibaweddeko mujja kuggulawo. Olwo weesiga kisinga bavaayo ne bakuujja. Lwaki kyoyogerako? Gwe nannyinimu. Gwe ky'oba omanya. Simanyi kintu kirina mutima nga mukazi. Nali seetaaga bannyambako. Nze mbatya. Atabatya. Nali seetaaga kukubira baakika. Naye ekyannuma after that kawo ekyannuma yali kamera singa najja ne kamera. Kali trendinze nnyo mwaka ku mwaka. Kyakusala ekyo. Tekiveeko. Mwami yaggulawo. N'ayimirira mu mulyango nga baawunsa. Oyagala kiwano. Oba otegedde otya? Kyekibuuzo ekidde. Nannyini maka bamubuuza. Kyanonye. Emyezi ena gyaggwayo oyagala kiwano. Anti nze jjukira emyezi njimanya twawukanye. Teyagiŋŋambirawo. Bakugamba naye sister yakugamba. Nayimirira mu mulyango n'aŋŋamba ononye ekiwano. Bulijjo amaka ogaaga. Konze ebyo nno si bye bindeese. Nakazza ate sirina wayulise. Sitaani alina engeri gy'ayazika abantu amaanyi nga banyiize. Obula okwetikka ennyumba ennamba. Sooka oleke. Kyeŋŋamba. Ekituufu nali sizze kulwana. Naye ng'omuntu omukulu akuze. Yakubuuza amaka bulijjo obadde ogaaga n'omugaa si byekuli ebikuleese. Anti lwaki si bye bindeese kyali ku kino. Nafuna olunaku lwe natuuka nasuula ensawo yange ku kisaawe. Mulimu obusente, mulimu amasimu ge. Essimu gye nali nkutte mu ngalo gye nasigaza. Akumanya banne n'ekyeyo nakyo kirina engeri gye kitusiimuulamu. Ensawo nagirekawo ku shero ng'ofulumye ka polling station akafulumeyo geeti y'entebe. Nalina benjagala otwalako nga beewala tubasule ku Namayiba Park. Kati navaayo n'ensawo n'engiwummuza. Ate olowooza bwe navira bali bamenye omutto badde emabega ale nagijjawo. Atuula butuuzi nga tugenda atuuka ng'ensawo erabikako. Ekyokusiimuuka kyo. Kaakati olunaku lwe najja saalina wadde essanyu nali mu miwoobe na miranga. Sente zange amasimu gange bannange ng'ate ŋŋamba omwami mmwe mututte ensawo yange okumanya navaako mumpe ensawo yange. Omwami gwe ŋŋamba gwe n'omusajja oli mututte ensawo yange. Ensawo gye ntudde nayo erazeewa. Omusajja agaba nenze sirina ensawo yo bambi nagiraba naddayo. Era olwo olunaku nasula mu ddiiro. Naye ekiro kyolwo lwe natuuka nawulira essimu evuga n'agikwatira mu kisenge naye nga omanyi omuntu okukugamba nzije nga gwe omuddamu. Omaliriza? Mbadde nafunye anyambako. Kati
Naina stress zange naye nawulira essimu zoogerera kabine ezo zimapeesi ezo ezoogerera tezikuuma byama nzije nga mpulira olyamubuuza omaliriza olyamugamba byenzamu nga sibitegeera nzije kati ebyo obijjukira obijjukira ng'ozze wano bakubuuza amagoba ddoga nabigattagatta ne mmanya kino ekyokwawukana n'omwami wange ye nga ye yali yakitegeka dda ng'okwekwasa tukuzizza ebbali kuba omuntu yamuyina ofuna omuntu yali nga amukukuumira wabula ng'ayagala kulaba gwe okyabiriko oba wasiimukira ddala abantu batuddemu awo mu comment section ne mwankubadde bamuyagala obufumbo osule ng'otunula kuvuma embwa y'omusajja osule ng'otunula bukyere kumakya omuntu agambe nti olina jjida mpingawo tuule akantu ako ko nakamubuuza enfunda naye nga takinziramu nayina kuleka eryo bizinensi oba nayina funa someone from nowhere angimuteekemu ebbaala eyo yali eno kyenamusera eyo ogimanyi nze nga mbeera nabweru kyetagisa ekiro kimu omuntu okutikka buli kamu nosanga ekizimbe kikola ki bano ebintu byaleetagisizaamu humanity zakadamu ezigendagenda ku vidiyo eno kyembadde mwagaliza embaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso today in actual sense ddala olina kulekawo business odde wakootuula ekisobokera ddala ekyo gy'otabba bebiti ezo ze comment ekintu kyendaba ekyalikolebwa era kinali nsaba yali nsengudde bw'abe ebbala yali tajagala yali ngambye ogitunda kyali kyangu tukolemu ekyanguwa nene yayita supportinze bufumbo bwe bulungi bwe tufuna omusajja omulala fuba nnyo okuyiga omusajjawo ffenna twali tweyiga naye mmeesa era zibaawo with time katonda ng'asazeewo mukozesa ddagala ki okulongoosa Kadamu akozesa ddagala ki cleaning by the way we balina kimbuuza kambaddemu ba anti ba maadaawo bambuuza mbu kati totuwadde magezi simanya biki balina engeri gye bakyogeramu nti lwaki sibawadde wambuuza nga mbasibirira ki kyenyinza obbasibirira flash bw'aba takuliiko madamu ng'akuli mabega ng'ali bw'atirongoosa awo gwe flash bw'omaliriza Clorox kozesa sabbuuni ono gwe bakuwa obuwoowo si mubi bw'omala kwata Clorox omungi omiwe mu kabaketi oyiwemu amazzi omansuleyo bw'oti bwe oggalewo omuterekera ekivundu akisiŋŋane nga yeeringizisa alabe watukudde naye ajja avaayo alutenda nti si mulungi then flash bw'agamba nti mukuutise ng'olaba yaddala oyo omukazi bw'ova wadda flash ky'oba okola kyekino muyiwe mu bituli gena mu sinki yiwamu gena mu butuli obwo mubamu obutulituli obwo butwala amazzi yiweeyo bw'aba akulaba then musabe masiki nga 2 bweveeringe wenna awo obulamu ojja bukuuma ndowooza awo tuvuddewo
ensonga sina yange kindi flash ye mugane ensonga yange ebadde nti bulijjo kye mbadde nga mpulira nti Kadaama asiimuuka kirabika biri byennyini birabika bikusiimuula nakugamba mulina otusonyiwa kubanga sifa abadde tutegeera ennyo lwaki omukulu ayimiridde mu mulyango akubuuziza ekibuuzo wayingira mu nnyumba nga lwaki siyingira do I look like a joking subject oyingira bw'otuuka wakoma mu kisenge wakoma mu ddiiro bangamba munonye eki nalina ekiwiigi nenkola bwe nti ogambye eki obunonye eki wano tewakyaliwo kati we nemugamba kati nze naye njogera mpola saagala nno kweswaza abapangisa bajja tuwulira vaayo mpitewo nkubuulira ekindeese ekituufu kyo nayisizze kulwana nagattagatta emabega neŋŋawo omusajja ono waasaliddewo okukola ekintu bwe kiti nga naakadda kitegeeza okwetereeza takuwadde chansi neŋŋamba alabika yasazeewo ate tagenda kwejjusa kyasazeewo nina omusapootinga mu ekyo kyasazeewo oyingidde mu nju kuba teyali mwana muto kitegeeza yakyetoola n'agamba ono kamutentwala ono bw'oyingira mu nju kituufu omuntu yalimu olutalo olukyali wano wabweru obagganyi bambuuza nnonye eki era sigenda kuyingira konze nja kuyingira nno eŋŋamba tojja kuyingira nga ntikkulako wiigi yange bulungi nga ngiteeka wali otya jono konzo okyuzinze by'amaanyi kitojja giyingira nga nzigyamu engatto ankwata akasawo kange ne wiigi n'engatto nga nziza wali amugamba kati zaabike nina okuyingira ngenda kuyingira kwata kitaawo kwata nnyoko twenyola nno naye nange tewaliyo muntu aliyingiza sirimu muso simanyi kale sijja kwegaana misaayi nze mayi kimu ndi muganda n'omusaayi omulala ogwa maama wange ate nga si mukiga naye amaanyi go simanyi gye gaava kuba nalwanagana ne tatta w'abaana abasajja kabagambe gwe naali kukubye ng'okubaani ebyo mwabikubanga dda abaakaakati ne mu jjimu tugenda kati omwami wange yali ayimiridde nga oluggi alukubye amabega kwata zino engalo bbiri n'endoba mu kanyolo k'oluggi ako n'enkasika n'aggirako n'afuluma n'aggirako ng'agenda okugwa ne twebaka twetuze twerize mu kweriggaawo namusimattukako nga ndi mu nju era olwatuuka munda nakwata akambe ne ŋŋamba kati jangu nfulumye yanfulumye mu nju omukazi yali mu kisenge bwe yafuluma mu kisenge ajja eno yamanya naye yali amayiti ndi katuli sinywa guteesi omukazi yamugaggalawo yaggalawo ekisenge yesibirayo naye nyongera okujjukiza taata w'abaana nali mukazi akubalirira kubanga mpulira nga naali yasiza buli kamwaka ali awo naye buli wekyajjanga ŋŋamba naye munnaayo akasente nga kamumenyo bikola bino wali omwagala yankaleka naye nga pulaani yali yakuba ndabirwamu ya kisenge nfune omutwe muwanvu ndaba oba oyo mukyala mujja oyo wenna amusokota taveeyo naye naye nga wamulabako mutono mweru muddugavu kyemmanyi kimu ndowooza bankyawa lwa bumpi kubanga ye yali muwanvu naye nga muddugavu nange nali musinga obweru balimu ekyama be bamanyi
Yagala kuŋŋanti buli maka mulimu muddugavu. Abakyala bakyasinza okuwangala mu bufumbo baddugavu. Ani akusesa? Ebyo byambu. Kago wakkiriza wavayo ng'okkiriza kirabika lwa bumpi. Naye n'omusajja akyawa munne lwa bumpi naye alimba. Si mutuufu. Si mutuufu. Naye bagamba abakazi abampi mu bayomba nnyo kituufu. Nze siri mu bayombi. Ekituufu kyo ekisi wange bw'onoolaba ku vidiyo yange mbuulira akazi ke nnina. Kuba nange sikamanyi siyomba, nze sibuuza musajja gy'ava, siri muntu wa lutalo nti siri muyombi, siri mukyafu, ate siri muyonjo nnyo sijja kwetemako bigambo. Ekitegeeza okuvaawo nga mmaze okwevulunga nnyingira teyaddamu kunsemberera. Omuntu yali akugambyeko nga mukyasoma nti gwe atatya kambe oba enkufumita tekayitamu oli mmeeza eno. Akati munaayo amugamba kakati ekindeese nkyanjula ti buli kyange mukimpe ngende nakyo. Mbaagaliza obufumbo obuki obulungi kuba okusalawo kuno kaakati maybe ab'emizigo baali tebategedde ensonga. Nenyimira mulala ne mbagamba omusajja ono abadde mufumbo ze ndi eri mpatikana nkola kumbe ye awasa mubitegedde. Ogamba ba neighbor abapangisa tebasala omugambo bantemegguleko ebigambo omukazi yali kino kandeke nga mbategeezezza. Ba anti ne ba anko omwami ono mumulaba ne Idi yali yakayita kinakunuza nga ttaano ng'ewedde yagiridde waka. Mbadde sifuna budde bujja wano nsanzewo omukazi mubitegedde. Naye omwami wange yali mukambwe kulima nti eri omupangisa yavaayo nga tuli mu kweriga. Nga kimanyi buli avaayo akeera ku makya kuyisawo bintu. Ye mukambwe normally. Teri yavaayo buli omu yaluwuliriramu mu nju ye. Kati tetugenda yingira bitatukwatako ebyo twategeera nti biribaawo. Abapangisa abo ne mbawa ebitiibwa kobe ng'obeera ku mizigo bamanyi bameka abayingiddemu bameka abaakalwanirawo. Ekyoba omanyi ekyo ng'ebintu naasooka abiremera. Ngenda mu firiji anzijayo kakooko ng'okanywa nga ntuula nga mugamba bw'onoobulya ng'okoye okulaba kafeesi kange wano mukwate ebyange mu bimpe nze ŋŋende munyumirwe eki hanemuunu ng'ali awo sijja bikuwa ono tewali kikyokko nze kale nze ntudde. Omunaawulira nga mukooyi ng'owulira okoye ne mukazi wo byagenda muluma omusogo gena muluma agenda pama eyo bagenda fuka eyo ajja kufuluma. Ne mugamba naye ne bwafuluma n'agira ng'afumba sikinaako buzibu si yeyandeese wano wamuleeta olaba ansinze buli kimu olaba munnange owasanga tonkyaye n'oleeta. Ky'obuwanvu tewakyogerako. Kakati nga mugamba nti mbawadde eddakiika 3 ngenze mu kisenge ky'abaana baali ku ssomero nga nsanga omukyala omuwase ng'engoye yazzeetedde mu kiveera kino ekya bbulu bino oba bya 200 oba kya 1000. Konze maama nga gye baakujje baakujunye yeene ensawo ate ebyo bimwagala yeene ensawo yo n'ensawo zaali mu kisenge osala kigambo ekyo zityo. Kyenyinza okugamba abika baali obufumbo ndoza bwa startinga 3 days back oba 2 kubanga yali tannaba kupanga bintu bye gye birina kubeera. Amagamba mu ddakiika 3 ŋŋenda ssala akagoye kamu ku kamu mumpe ebintu byange mbaviiri alemedde ebintu. Nga bawunsa nga nzireyo mu ddiro bawunsa nga ajja ng'agenda ku luggi. Baby,
gulawo tagenda kukuba. Yalla hawla wala quwwata abasajja. Sibona abasajja abamu. Nayi mutuvumaganyiza. Nafa abayira amuli babi ate mukikkirize muli babi. Baby gulawo jewe engoye zono omulalu agenda zisala sala. Ize mulalu. Koze nyabo oli mubiryemu. Bakwita baby. Nange nali baby. Gwe bayita omulalu. Bakwita hani. Olwo omulabako bimugambirawo. Ndi kulujja. Mugaba kwita baby. Nange bali bampita mami. Tavuddeeyo. Tona mulabako. Mami gulawo totya. Ye mama ono wakubidde omusajja. Ologgo omukazi. Gulawo tajja kukuba. Gulawo jeyoki. Engoye zo zino. Ngamba nze nemesezza kali. Kazeyo mudiira afulume baby. Anzira mudiira mukakubo. Kati awe namulabira baby ng'anyoola kisumuluza gulewo. Kuri. Wagenda mwepima kukulaba inches za kusinza. Ate olwedde namulaba nga bona otula mudiiro ng'akakubo. N'ekisenge ng'oba obiraba. Baby ng'avaayo. Yali akubye ekino. Nga bw'oyimirira omulengera eri waggulu. Nga ndaba asinga ku bbaawo obuwanvu. Yali asinga omwami obuwanvu. Kati olwo gwe. Kati nali ndowooza mukomanga wano mu lukokola. Namugamba baby mbaagaliza kuzaala. Nga neeyongera kasoda paka ye banaakowa bampa ebyange ezeega. Ng'agenda ategula. Sookoleki. Ng'ategula ebintu bye. Ng'ayingira ng'amala ggalawo konze niwe yaliise wano genda mutooyi. Sina kye mwagaza. Nze gwe nagiridde nkumanyi. Mugamba kati oyo era mba anwanagana naye wabwereere walimbye oyo. Mukazi wange yantama. Mukazi wange kino. Nengamba baby ngaddayo. Baby bwe yaddayo ng'omwami afuluma anti namulemye okufuluma. Ng'agenda ajja baana kusomera ngamba nga tonnagenda waali badde ebintu ebyange mubimpa nengenda zasagala. Nengenda abaana bange tebayisanze mu attitude zino. Agenda nona abaana kusomera. Basigala ne mukyala mujja ngo ye yeesubidde mu kisenge nze ndi mu ddiiro. Oli kunywa kakooko. Wabula ye namunywa. Omanyi obaana obusungu ne bw'oba onywa amazzi ebimiro gyo gisigala giba gikala. Nabunywa nno. Kyabika nalekamu nga busatu katona ennamba. Omwami mukudda yennyudde akkiriza. Ejja kwogera bye yampereekereza naye. Nze nsobola kuyambako ne mbikubuulira. Nga mpitaawo. Kagundi kanzizaawa. Sanda Mmende Namusera. Olwo obufumbo buweddewo. Okkiriza lwa buwanvu bumpi bwe bunkyayisizza obuwanvu bwe buwasizza oli omulala. Sala izitoolo ng'era bwe bagambye. Bwe butwe bukola ki? Ekisinza okuntawa. Naawe ali eyo kadama nga obwo bwafa butya tunnyonnyole. Kuba bwo bufa. Kadama akimanyi nti bugenda kufa butya. Yakyalina ensuubi nti kubanga n'ab'empeta gye bali. Bakadama. Nze nsaba bakadama baswira tumukomentinge. Wadda byali bitya. Bwadda wano natatandika masimu g'abajjabe kumuvuma. Waliwo abakyala ewaka nga tebayitibbwa n'agamba wangi nnyabo mwami wa wano waali. Okimanyi nakizudde nti abaana bakola kontenti wa nnyimba si nnyimba babeera bayimbira bajja baabwe. Nze nawadde sikimanyi.
content creators omwana bwagenda nga tebatesezza na bbaawe baawaddira gw'abadde alaba ebbali n'amuwasizaawo ono lwasitudde okukola ki okgenda n'ekigambibwa mbu oluusi bebawasa mwe mubabalekera. Kakati nze kankubuuze Mr. Tronaz eriyo omusajja nga talina muntu gw'alaba nga ali ku ggwe gye bali bayitirivu ani akulimba gye bali bayitirivu nga kakubulira abasajja oyagala kuŋŋamba nti omwami wange oyo omukyala yamufuna dde atidde lwe yagamba nti ono kamwesonyi weyakuweera emyezi oli yafuluma nga like lwe bannona ku kisaawe gwe baali bazzeeyo gye badropinga yali olowooza amaze n'ebbanga ebyo lugambo atakutya gwe ntidde ogwo mugambo kizibu eriyo omuntu asobola wakitegeera awo wenyini wali tolina kuvaawa nkugambye omuntu bw'owulira nga wooli ojaawo nga wooli waliwo ekisa gyetukamu ng'oludde n'omuntu ng'ogamba namala kati ono takyagenda kati woofiringira comfortable ate ekintu ekikuviira mu ngalo kati ki ekyo akyali naye omwaka banaatera okuguweza guno gwa 7 wabulayo obunaku baweze omwaka ogibala era nze sibaagalizangako kweyagala n'oyo gwe walonda sijja biyimba nga bwe baabiyimba mbaagaliza kwawukana n'oyo gwe walonda mbasaba mwekyawe bw'amala mukyawa tata w'abaana ze sirina gafana basajja era sikuzzangako kwetomanya kitegeeza gwe omuntu oyiga akazeeke akaki prosesi eyo nnene nnyo bannange anti tulina obuzezeze bwaffe n'abasajja obuzezeze kyogamba tolina zino standby nga ze bagamba standby generators kyetuli abantu nga tetwenda sinaba kwogera ku bya bwenzi standby generator tezina we zinkolerera mazima abakazi bebalongoosa nganze abaana tubabalira ku ngalo kati tunadda ku ekyo leebu tajja kukola buli akufuna olina omuzaalira akuwasizza oyinza omalamu emyaka 2 nga teri ayasama oba maama oba muganda we nga tali awo akazi tekazaala tala abaana nsigazze balongo komawo tubazaale naye oyo omugobe si mu bubi ate tebazaala nozaala banaazaala obuzibu bujja kuba buzze prosesi y'okuddawo abo ebizeemu eminyira mingi laavu erabika yazeemu buto si kuddamu nali njirina kati erabika eri mu 5 esiina gadde ate mu basajja ataata ddemu tukole buto nga twali twakola dda mukama katonda Isatronal nange nina ebbanga lye neewadde bbanga ki nga yeri bbanga ki weewadde ebbanga ki ogamba nti mu February w'omwaka ogujja baba tebanneekyawa sooka oleke lindako guno gwa 7 mu gwakubira omwaka ogujja 2026 ng'okulonda kuwedde ng'abantu bamaze okulonda omukulembeze w'eggwanga lino omupya omujja gwe tunaaba tulina mu kaseera ako ekitegeeza bw'aba tanaba kudda naye nga gwe omusuubirayo pulezidenti omupya yes banayi mubeere abeera pulezidenti omujja 20 ekyo kisanja abeera mujja oba muzizaawo omupya oba gwe mbadde naye oba mulonze mupya abeera mujja naye nze nina kye mbadde nsaba bwe kiba si kibi
Museveni mwagala ne kamubulira ekyamu kyaya katono. Mukulembeze w'eggwanga Katereze wali. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. His Excellency yafunye n'erinnya eddala. Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Linnya kye eddala. Yali ewadde naye nze sijjali kugamba genda naago gommanyi. President wange ye Bobby naye singa muzeeyo osobola okuzzaamu nina emyaka 28 ne tata wange ngamba nina ebintu byenzijukira bye sina kujjukira nga ye alaba nali muto lwaki mbijjukira ng'essaawa eyo mba sina kubanga myaka gye nalimu nenze nzijukira obala bubi nalaba nga nabala bubi ntya leka naawe saabala bubi emyaka gyedi. In fact naye njagala mbe nga nazaalibwa 1994 bwe n'endaga muntu yange bwe zaafulumira nali siweza myaka zifuna ndagamuntu kati ate waliwo obubbanka bw'abaana obwo bufinka kati ng'olina okwe-addingako emyaka. Omukulembeze w'eggwanga obadde omugamba nzijaawo Christmas batuwanga nusu 10 naye nga nzijukira ngenda ku kyesuubo nenvaako ku kino ekiriko obulogoyi nengenda ne ku kiri nendya ice cream yenna obbula okukola omumalayo kitegeeza ssente eddeyo yali heavy. Ng'olina emyaka emeka awo? Ate nange njijjukira. Kale tugende mu maaso. Kaakati ekirala kyenzijjukira nakulira awo Nateete nga ku Bristol. Twagendanga e Masaka. Waliwo Costa taxi wate zaaliwo sijjukira bulungi. Naye nga in fact naye tuveeyo edda n'omunaku azembayo omwana we teyatambulanga bwereere. Edda n'omunaku asembayo tebaalyanga nvambi wabangayo amaliba ag'ebyennyanja nga gabaako obunyamanyama. Tuuka ku nsonga. Wabangayo fire nga munene bwati nga amatoke tulya ga nusu 3. Ndowooza gyendaga otegedde kitegeeza ssente edda yalina value ekisumbu wakati ensi value ya ssente. Sokoleke. By then walina emyaka emeka? Nze sina kyenzijukira ku myaka gyange. Kati olina emeka? 28 ndi wa 1997. Naye ng'okimanyi olabika obala bubi. Ekyawa. Kubanga kabwe mbalabalamu. Zebaka kirabika oli mu 39. Kubanga wali mbakuwa 10. Kati oyagala era bakuwa 10 ogende mpaka ku byesu. Ate lukyayina. Teruli. 10 lw'e Saudi kakadde. 500 mitwalo 5. 50 mitwalo 5. Kitegeeza ne ssente za Uganda edda zibwendaba. Siri sure naye ndabanga bwe zaali. Singa ssente ezo zasigala essente ezo okusigala nga zikola ekyo ng'ekyo wali kyosuubira walina okusigala mu kifo. Kifo ki? Anti singa n'omunaku ng'osigala ng'oli singa n'omunaku azimba enju. Singa poloti buli omu ayina zabanga ssente yabanga nti tuusa message yo oli mukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga nze njagala nnyo Bobby naye singa okyusaamu awo okyuka kyokka ate tekisoboka naye ate bw'asalawo kisoboka ssente ziddeyo nga bwe zaali okyuke nga n'omuntu bw'aba apoose egamba oli tomuwagira lwakwagala nnyo nkyukakyuka tuwagira lwa nkyukakyuka so kati enkyukakyuka eyo Museveni bw'agitereeza gooza Uganda eba teteredde omuntu apoota olunaku alupootera gumu kitundu amanda tekyaliyo ga 10 ga 200 balya mmere ekyawo be balekera ennusu 7 si lumonde na bizzi bya caayi kakati essaawa zino abakazi baagala mitwalo 3 egy'ewaka baagala 2 gumu kitundu asembyeyo lekawo entono guba 1,000 kubanga naawe alekawo 5 gw'olowooza omuntu azikola atya. Bagamba abakyala nti buli ssente yonna gy'olekera omukazi ekola. Yali ekola. N'obwolekera n'obumulekera 1,000 gukola, n'obumulekera 2 gikola, n'obwolekera 5 yali ekola. Yali ekola naye era gwe wenna aleka ennusu 15,760.
ali ku kizibu gwe genda bugenzo osiime Musanjiwo yakuyambako yakuyamba omulabi wa Tronaz Media ebiwoobe mu nsi y'omukwano bwetyo bwetambula munaaye mbugwaleka akasanvu omutwe kasanvu kakaaga tano ate nga tolya na mukene mbu tolya ntula so genda oweebaze Musanjiwo yakuyamba okulabirira ku maka kyekyo kyokka ndowooza tuyinza obutasukka wano emboozi ey'ebiwoobe mu nsi y'omukwano abaana bagamba teggwa marojo yo teggwa buwoomi ate nga tukyabawa yigamu ayiga ayige alaba nga kweswaza naye wa ddembe lye buli omu alina eddembe lye naye nga gwe nawe oli ng'osobola kuteekamu ssente mu programu eno sponsor tumunoonya tukwetaaga naawe jangu tukule ffenna tusobole kubanga tukulaakulana wamu bizinesi yo kuba abantu mu maaso buli omu akitegeere n'akatale keka I'm looking for a job naye sofa nkyali mu Sapphire accident okugulu tekunnaba kutereera bulungi naye I think I can be a receptionist, a cashier. Njagala nnyo tunda ebizigo kuba skin yange si yakwetoota nnyo ka oilo kamu kamala namu nga eringa ekizibu. Harima, Dr. Harima Phoebe yemwe bakadama bannaffe abali successful. Bajje batugambe bo bakola batya by the way. Sirabanga ku interviews abo. Ebyo byonna sigenda kubizaako mukono kubanga bigambo bya Harima mpa omulimu naye ezo CVs ezosaba. Abamu oluzungu tulwogera naye nga tetwasoma oba tuloota luloote I don't know. Naye nga Harima ndaba anoonya abakozi b'ebizigo. I'm here. Here I am. Ndowooza muwulidde. Tetujja ssuuka wano bannange tujja bagamba nti mubeere bulungi mweraba.